band CNRM band ebagita golden band baleme kwekwasa band aba bakivuga bakizeeyo bo bennyini ate ne Ssemakula kyasobola okuteesa nabo kitegedde omuntu abaako nekimunyiiziza batutovunanyizibwa mugamba nti wayi kyekiro ekigize experience yenfunye mu bantu abo nnene etali ku omu etali ku babiri olinga omwama afulaga tugende nawetera olinga n'amafulaga fuzi najjako essimu eno endongo si komera abantu balina okukitwala nti ebibiina ki komera ebibiina kwesalirawo nakikyofuna olaba nga ekibiina kigwa kikusererera genda ewalala bayibe music bave mu kwekwasa eyo golden kigambo golden address so si industry bakube music waba sima batukuba obucupa sima biki tebatwagala mubajjeeko abo bakuba obucupa mukole bye baagala bajja baagala mukole bye baagala abantu bajja baagala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe wonna wosinze okubeera ng'otulaba Nze Sakozi Farouk wano wendi ndi ku H&M ebeera esangibwa Makindye wano wa Music-Haruna Mubiru. Powered by Sozo, of course. Sozo waale okubeera nga kwasaganya ku bintu obyokooye ewaka obimuwe ne plots z'amataka weeziri ne baganda baffe aba www.mobileshop Uganda we bali okubeera nga bakuwa amasimu, iPads, speaker, buli kimu ekintu ekiri original babirina mu bungi ddala. Webali beeyunire ennamba zaabwe weziri awo ku scroll ne ku squeeze back zaffe obeere ng'otambula n'omutindo. Tulina Music-Haruna tumenyemenyeemu ku bigenda mu maaso. Kojjaawe yavuddewo n'agamba endongo njikubye ndongo ya golden nedda genda njitadde. Kusasira n'avayo n'agamba nti kiringa oli kulekawo makaage n'adduka. Mayinja agamba otukubye omuggo. Kakati ono yaliko mu system. Kati system agimanyi. Aji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Ku byonna bye njogedde nina kye nsobezza. Tuli luddawa. Tulano ku H&M restaurant e Makindye. Yeah. Opposite Vox Lounge. Opposite Vox Lounge. Omuntu oyinza omulagirira otya akafo kano nga tamanyiwo. Omuntu obava Makindye ng'okkirira nga kalenda. Makindye ng'ovaawa wa otegeeza. Ova kati va Kibuye. Jangu bwoti. Otuuke Makindye ku Barracks Junction eyo ku bitaala. Yeah. Wekkirira bukkirizi. Ng'agenda kalenda. Ng'agenda kalenda. Otuuka awo. Oba osasokola wa Vox. Tula ku mukono guno omulala ajja kulaba H&M. H&M. Mudiringa mu biki? Tudiringa mu mmere. Mmere, local food. Singoye. Fast food. Fast food eyo pastries zonna tuzikola. Ate nga n'emikolo tugikolera. Mukolo ogwenkana gutya? Ng'omukolo ogwenkana gutya obunene? Mukolo kagube gw'abantu mutwalo. Gufumba. Ebyaddala? Muntu ajja leeta agambe nti omukolo guli kyankwanzi nga baagala abantu omutwalo gumu n'ekitundu. Oyogera kyankwanzi ewammwe. Bagulede. Okay, aji nsanze okulaba. Badde njagala tunyumyemu ku bigenda mu maaso. System ogibaddemu. System y'endongo, business y'endongo era okyagirimu. N'ebigenda mu maaso mu band. Tutandikire ndowooza mu Eagles production. Kati nsooka kwebaza abasiraamu abali mu kisiibo. Namwe bali kusiiba nsaba Allah akirize ekisiibo kyaffe. Yeah. Atuuse ne mu kiddako nga tetuli balamu. Nsaba atusonyiwa nga ffe aboonoonyi aboonoona ng'obutonde. Ate gamba genda kutuuka ku lunaku lulinga naffe Faruku ntuyingira ejjana nga mwe mugenda mu muliro. Program wagitegese dda.
program wagitaddeyo ddazebo agati bane abasiraamu bali musigalirayo nga musiiba inshallah kola musiibo kyokka ya abasadaka musadaki abagala okuyambibwa yambibwe nga nekyo abasibuludde nakyo nkibeebaza nga sula moto yasibuludde abantu wano ku H&M sula yasibuludde abantu wano ku H&M bambe kirungi basaba Allah akwemu ekisinga obulungi n'oyo asobodde okuwaayo haji hu wapikoko yani asimumanyi Mubiru foundation namwe tubeebaza okubeera nga musibuludde abantu tebadde bagitwala abasula moto tebadde bazitwala na buli amu asobodde okubeera nga alina gwasibula inshallah kiba kirungi ku mulamwa gwaffe guli gwa Eagles Production nayingira nga ninayo nasoka mu byanviiri eyo sijja kuddayo nnyo sala nviiri nimba mu nviiri nenzirako migaati nebivaayo nimba mu migaati ate nenzira mu nviiri nayeereza nnyimba za Semakola MESACH kojjaawo wange najja nasalaga akaana gojja kuyimba bwetyo natandika sijja kugenda nnyo wala nnyo eri mu kusitula byuma wasooka situla byuma sikawaya ennaku ziruma nga ediswiti awo ate yo ekekawewe yasanze tuli Kampala Road naye kakati Allah najja nga nsitula naye nga nesala z'abantu neziri omwana ajja kuyimba bakusuubiza tebakumala mu maanyi so natuuka ku Lyengedde ne music nga akweyimirira so natusobola okubeera nga nkola nga sijjudde mu maanyi ate Mungu gye yansitulira mu budde obwo yali alina okunsituliramu nenkuba ekitooke nenkuba zitiketi nenkuba ziyegwe nenzireetaawo kumukumu awo nali wamaanyi nenyomukigozi nga sirumikako so nga yenyingira gye nayingiramu naye nga yandaga nti jangu tukole yali Semakola MESACH mutuuka ddi ate otuuka ddi okugivaamu oyingire cream kyekyaliwo okugivaamu ale sayingirayo cream okugivaamu omuntu akula neyesalirawo ng'omwana waakula ng'akuze mu maka ga kitaawe n'agamba nti daddi fulira munnange njagala kufuna munnange nga tajja muwasiza mu nnyumba yo wabula ng'atajja muteekawa ajja kumuteekaka ajja kufuna ennyumba pansi soba azimbe so nange natuuka nga nkuze obwetaavu bwange bunene okusinga ku bigenderwa bya kampani omusaala kampani gwempa nga mutono mwekyo nayiiya ng'omuntu saatuula nyenze ntya mu kugenda kwange kwabakosa mu kugenda kwe okuva mu Eagles Production okugenda kwange kuva mu Eagles Production kwabakosaamu naye nga kuba baali tebakkiziganya nako naye nga obwetaavu tebumanyi tteeka obwetaavu otegeeza ki ng'akasente katono nga obwetaavu bwange kuba nalina nga nina okuweerera ku baana bange nga nawe baweerera nalina okuzimba ennyumba nga nawe bazimba nali nkola saavisi kubanga bo tebaabima omuntu obudde obwo tebaabimanya kama baana nti omuntu ono gwe tulina naye muntu akuze obwetaavu bwalina bwe bwaffe sente ezo nezitawongerwako kati nalaba nga ate nze ndi mukozi si director mumanya nti ninaku bwenina okukoma tewali director mu Eagles wali member otyo kakati nalaba nga obwetaavu bwange bungi ku bwabwe nga n'okubeerawo nja kubamba akaluubirizi banja kusaba akanaku ate atali director akafunya nga biprocess mpanvu nga n'abalala bajja kukyawa bannaabwe olw'okubeera nti nze nasalawo bwentyo nenva mu Eagles Production enavaamu Mungu nambikako era akasubi still nenkola cream production olwo Eagles Production ogivaamu nga tennatabuka nga tennasaanawo oba gwe yasooka okuvaayo oba gwe okuvaayoko kwe kwatandika ebintu ne bitabuka sijja kubuulira nti oba nze nasooka kubanga Eagles yatandika sinnaba gimanya wateeka okubeerawo
wateeka okubanga waliwo abavaamu nga sinavaamu. Nebyo byebimu bibeera ne makampuni amalala Coca-Cola abantu bamalako kontakita ze zigwako byo byetutambuliramu. So nenvaayo so abasinga bagamba nti ekyasinga otabula ebintu nti engabana y'ebivulu ng'oli agamba muzeeyi Mawanga yaba ya managing Lutaaya ate ne bamuwa Lutaaya n'aba n'ebivulu ate kati Haruna Mawase we yali munene nnyo. Haruna yali akola ani ngani? Haruna Mawa. Haruna yali nga promoter ate nga n'akolamu ne kuba manager. Manager ebeecha ne bagenda nga akituulamu. Naye no gabitawera ebitawera. Enkola ye Mawa watuyisa bubi nnyo omulembe gwo. Okay. Tetwamufunamu nnyo ssanyu liri awo. Mawa okutabuka kwa okusaanawo kwa Eagles Production. Mwali mukisuubiranga mmwe bammemba oba mwali temukisuubira kyabagwako bugwi bammemba b'ekintu? Kakati nekitwala eyo kyali kisuubirwa. Kyali kisuubirwa kubanga kyegambye nti oba takutemanyi teeka. Buli omu yalina kyayagala ate bannabitone tebafugika. Bannabitone tebafugika. Engoma ennene buli ezibeera nezikuba waliwo ezikiza ginne waayo bwe kiri kati abo bannabitone kunya Eagles yali y'amaanyi. Eagles yali y'amaanyi era sinalabawo kulaba kugamba kibiina kuga nti kimu niwe baba bagasse kati ne bagatta ku ssaawa nemugattagatta era ogenda okufunikira nti oli mu Eagles eri ey'amaanyi. So kyalina kubeerawo okwawukana kwalina okubaawo anti n'omuntu ategeera bubwe. Oyinza okubeera nga oli director naye nga tolina waka gwonkubya wa director kitegeera nkozesa nga kalogoyi ate nga tolina ki tolina waka music tewali tolina okukkiriza ng'ate memba alina music okusinga director okukkiriza n'omanya nti munnange ono yakola ki yakola ku ssaawa eno manyi oba w'amaanyi ng'oli mu b'amaanyi. Yes oli mpagi naye nzi matabi. Kati omuti ogutaliiko matabi oba bagutaba tegeeza nti ekikola omuti bakulinako amatabi ebikoola ate n'enduli. So kakati ffe twali ebikoola n'eki naye ng'enduli eno tekkiriza nti ettabi lina okunywerako otyo yawe wava obuzimu bamu wava obuzimu netakkaanya ate nga abamu bajaawe kina kyesibako ennyo ate tujja kwongera okubisajjula. So nenkola ekyakisinga obulungi ku lwange nvaamu. Engabana y'akasente bagamba mbu n'engabana eno yabakyankalanya. Tebibulamu biri buli wamu. Waliwo ebimu bisijja kuyingira nnyo munda. Tetwajjanga gezaako zonna jjanga ngamba nti nze nagambanga nti Kusasira musobola. Naye kanegezeemu ku Mayinja zona oluyimba lunafulumyako lumu nga ngerageranya ku nze ne Mayinja. Kitegeeza naye akasajja kampisaako oluyimba saalaba gyakoze ki gye luyise saakoowa nenzira yate lwe naleeta ate nange ne mwetako. Kitegeeza gamba competition yali muffe nga si ya bulabe si ya mpalana wano mu music banga wetwamala okwekuŋŋaanya nti Semakula waali Lutaaya waali Mayinja waali Mayiso Omugenzi Sserugga baani ba Catherine ne tujja naye nze ndi ku luutu ya ba Catherine kakati ffe nga tulwana kukunyuula kuba MESACH kitegeeza amaanyi nga tuyimbira abantu tuna ebiseera twali tukangana tuyimbira abantu betutaleese nga babanaffe naye kakati mubanga tomuleese mubanga tomuleese nga nebimukoledde bibi osobola okumanya. So twakolanga n'amaanyi oba nakolanga n'amaanyi sobola okubeera nga olumaliriza oluyimba bwebba eitha enduulu eyo oba engalo kitegeeza basinga oyo mba muyina agenda alowooza abadde azidde MESACH ejjalo agenda alowooza ne ku Haruna akalenzi kano kakuba akikubuka amaanyi. So tugende ku kya MESACH papa gundi weesaanawo Eagles weesaanawo gwe MESACH ne bakola golden
mukulu taani bakola Daniel Eagles naye twagenze okulaba nga kojjaawo nga naye asuddewo ekibiina ebintu bya kojjaawo gw'obiraba otya? Nze sisobola kunenyeza muntu kusalawo kwe kubanga yaba amanyi bw'awulira. Bwe baleeta emmere nze nyinza okuba baleeta kati wano juice passion byenjogerako kuba byenkole byemmere ne baleeta passion ne baleeta ne lemon nze nja kulondawo passion kuba gwenkola ki otegeera gwennywa sijja kunywa micungwa giri kubanga nina ulcer kale naye ate n'ekira kye nabagambeko emabega eri bannabitone tebafugika osobola okuzimba endwadde mulimu gwe olabanga ekyokusaaga olowooza okola naye ng'ozimba ki bulwadde abantu ffe nyinza okugamba musaayi gwaffe waliyo pressure nyinza okugamba musaayi gwaffe waliyo sukaali bannange waffe tulwala nnyo ulcer ekyo kyandibanga kiri mu buli kika naye olina kusooka kwefaako nga tolina bakufiika kufa kuki mulala kubanga nze wano nasiibu naye ate omwana wange eri ayinza okuba yaalya so buli omu amanyi bw'ategeera embeera nzira ku kya Semakula oyo mu bayimbi alumirirwa nnyo bw'ayingira ekintu akiyingiramu nnyo ekintu ekijja omuleetera obuzibu era kyamuleetera kubanga alina pressure alina ulcer ebyo ebirwadde ebibiri tebabizanyisa ekimu kisobola okukubuzaawo n'ekirala kisobola okukubuzaawo sukaali asobola okulinnya n'atula pressure ne pressure esobola okulinnya n'atula sukaali kakati ebyo tebyetaaga nnyo okubeera nga olulunkana oba otakabana nnyo omubiri olina okuguwa obudde bwagwo kakati endongo yaffe ya pressure ekisookera ddala endongo ya pressure omuyimbi asobola okugamba sijja kuyimba olw'okuba bakubye maniyo nga n'amafuta mugamu n'ava mu mood asobola okugaana nagamba sijja kuyimba bakubye maniyo kitegedde bakubye ani yeesiga olukola ennya mani gwe bakubye kati awo Semakula yakolanga bambi naye ng'era akola tali mu mood ate awo nga lutala takola okitegedde linga oli agamba bannange omusajja oyo ebyaddala si musajja oyo naye experience yenfunye mu bantu awo nene etali ku omu etali ku babiri olinga omuwa amafuta ga tugende nawetera olinga n'amafuta gafuze najjako essimu kati twasigadde mu ebyo tusuubira okuba ebyuma basi tuba tuyinza okuba nga tubagisiza mpangise ne bagyokya waliwo n'enkuba okutonya n'obutebe obutebe babwase ebyo byonna tubisuubira muki mu ndongo embeera mwe tutambulira omuyimbi nti osobola n'okutuuka okumuyita ssebo mukama wange osekeseke naye nga ekyamazima oyagala muvuma nti olekisiru mukama wange otusenga wa anko obugambogamba obumusawo omukuumira mu kubanga mu muudu nga yali tawulira nti okulambye bubi kubanga asobola ojjula nga si bangu tetuli bangu sibo wabula tetuli abayimbi temuli bangu tuli bangu nze nayimbako nagendako ewa mu Busoga nga nkoze prim ne badiriisa bazizi ba Evans ba Sichewa akati nga tukuba kivulu ne bagenda nga tebasanyusa amanyi ebintu bino ebyedongo bino tebyetaaga nnyo nakulaga muntu nti oli bulungi tosobola kugamba nti eyo baasi yange egamba baasi eyo toteekako kange ekyo muzindalo gwange tobikola ki tobyogera tulina byogera kati ffe twatuuka ekiseera nga sente zonna kumpi ninga nze akola ki azitwala nga sizitwala nti nzinjaze bunyazi naye nga nzikozesebwa era nzitutte nga zirina okusinziira byokoze byenkoze nakolanga ne mbagamba bannange tuleeteza baasi ani alina obusobozi bwa baasi tewali ate nga mu kampani baasi ekola ki yebasobola yetwala abaana
ekyo kintu obudde andi ayina eza pick up ekola drive pick up era bw'ozijjako era olina okusasula nambemu aba yalese pick up era alina okutwala sente zaki za pick up naye ngambye kufa abaliwo ani asobola okugula pick up ne bakivaako ze nenjigula nengula basi kubeera tugikola ki mujagala ekyo nno kuliwoobeera nga mulina ebikozesebwa okwekyanga kuba kutono eri n'abadongo baba tebazze mugamba bugambi abantu oba abantu batono mbaddize sente zaabwe muvuge mugendewa ewala kubanga ebintu biba byammwe kakati n'ebya drive n'ebyuma bya stage natuuka okulaba nga ebintu byonna byange nga oli watugenda ng'akoze olunaku ng'akoze ng'okumugyako nti nno sente z'ebyuma ziteeke wano sente za baasi ziteeke wano ne mutuuka mu ggabana nga ebintu byonna ebisinga byange kakati oli zino ezisigaddewo amagoba nga matono nnyo abaafuna emitwalo nga 10 naye ng'alaba nze ntutte emiliyoni emu n'ekitundu n'atajjukira biri bye wataddemu n'atajjukira biki bye nagula biki bye tukozesa bivaawa ag'amaanyi ago kakati nga n'okugamba omuntu nti gundi gwe tosasudde ebyuma byange nga takyagala kiwulira ayagala awulire nti osasudde ebyuma kyange kino nga kirayisa bubi kitegeeza kakati lwaki njogera ebyo ebintu nti mu kukola ebintu byaffe birimu okuzimba emitima birimu okuzimba emitima kakati emitima egyo gundi ali bwati agize bwati akoze ati ebyo binabya bannabitone so Haji politics ono takoze kinene nnyo okutabula bandi eno because wotunuulira Mayinja ali nnyo mu politics aliko mu politics omugulu ogumu guli mu politics Kusasira politics ate MESACH abadde nga atali mu politics sibi ebimu ku bitabudde ekintu ebintu bino baleme bivuga nga babiza mu politics ffe twaliwo nga tukuba endongo nga ne politics tannayo yaliwo naye nga tukola ki tubyagala so baleme bireetanga ki ensonga eso erina okulowoozebwako ku ssaawa eno si politics ono omuntu awulira buli omu yamanya kugambe bw'awulira semakulu ebyaddala mulwadde alina pressure alina sukaali ategedde bw'anaafa nga golden esigala ekola ngaewa abaana booli gundi balekayiza abwana bweru bamuleke omuntu ate si kyekyokka Mayinja asobola okukola ekibiina Mayinja asobola okukola ekibiina munene Mayinja bino bimumanyidde twatambulira nga tumanyi nti tugenda mu bamayinja abantu batukatesera tugenda mu bamayinja eyo levo gye yaliko kakati era asobola okukola ki ekibiina abagenze bwana Mayinja ne Kafarini abagenze alina ebbalumi yamutwere tutegedde mujje mwogereze ffe abatalina gye butukula tujje tubayambeko tutegedde naye oli mulwadde naffe nze nange nali njagenze mugambako ne mugamba tondetera buzibu ng'omusajja waliwo yamuwalira sukkaali yawe ekigere ne kizimba naye nga yasooka okubeerawo wali obutuufu semakula nze naali badawa mu bantu bonna mu badongo alina empisa alumirirwa omulimu yeewaayo aye teyeekoza oba tuuse ku ssaawa eno ng'akyogedde ekyo ayinza okuba waliwo emabega ekimwekwesembu ayinza okuba nakati alumwa oba Haji mwafuuka bize gwe olina bizinesi ne tulaba nti kapo agenze akuvuddeko nina bizinesi nti wafuuka bize ku mulimu krimu okuyimba ne restaurant ani yasooka kuyimba lwaki oba ndi bize lwaki ate nakola restaurant nga ate nina okuyimba bwe egenda nekutwala nekulyako obudde nga kuba olina okukwasaganya baklayant bo kati ebintu ebimu nga tokyasobola ndongo ya kuguluba ya ku myalo eyo golowooza nti wano nfuna nnyo okusinga okuyimba nakubanga ekivulu naye kati kitakyasobola nakubanga ekivulu nempisa obukadde 3 edda
Otegeka. Nini wajja waawo omuyaga ne gututaganyaawo. Bwatuyimbye simanyani. Tubonga nawe. Era gye mbadde ngende. Tubonga nawe project. Omuyaga ne gutuyuza ne weevu ne tukubira eyo. Ne tudda mu bukadde 15. Kitegedde. Naye ne wenkola wano ebbanga ery'emyezi ekiwera sobola kuweza bukadde 15. Wano no address kunfunirawo gwe. Ndabirawo banjagala abaali banneetaaze mu kuyimba emikolo bwe bityo. So kibe nga buli twayatayaya nnyo oyo ku kintu night oyo kalenda nga oli alina n'okuvumirayo niye onvumira wano ewange nga bundi nkukuba. Mbu tubonga na project eno ye yasinga okuyiwa abasinga abagigenderako yabayisa bubi bamayinja bani tubonga nawe yemu ku bintu ebyasinga okukakkanya endongo y'abamu ku bayimbi mu industry kuyimbira NRM. Ekyo sikigaana nga twakombako ku bibonyobonyo byayo mwabifuna nga tuboycottinga ne tutegeera twati mwali mukoze ensobi ki? Simanyi abantu bisanga bagisala bulala nga bwe baba baagadde naye ekyaddala twayisibwamu mubi aye twafuna buyambi bumala abaabufuna sokolinde naye ffenna batukuba ekintu tubonga naye sente zafuluma pitirivu tetwazimanyi abazimanyi naye ffe twazifuna abaazifuna naye nze gambe ntundye mu kamera yalabirwa miliyoni z'abantu tetwazifuna naye ng'ebibonyobonyo twafuna biki biyitirivu birimu kati omanye yafuna ate tasobola kubanga ataafuna iyo olaba nga aliwo ekisukkulumu ku kirala waakyo oli yeewaayo nnyo kitegere nze bankuba tokwatayo ate yagirana oliyeekuba n'akwatayo kati awo ze bakuba bebekulu size ezimu n'ezizo ezizo zaali zitya zaali mpitirivu naffe bali babakuba beesabiseeyo naye ffe twasaba wejjusa okugenda mu tubonga naawe project eyo tonzijamulijamunika kamugandange nga abawagizi bange bafudde kino kyeri tosi byabufuzi aji wejjusa project eyo ogigendamu era biki byewagiwuliramu kuba singa bakubanga n'akasente wakafuna kiba kirala sente temwafuna oba compensation omanyi omuntu omanya kigundi alwadde talina kapito amuwadde mwakole kati okulwala kwaffe kwe kwali kutuboycottinga era bonna mwabula bange obufaananyi nga buyitinyana naye abantu bamanyi nti nayinza okuba yagendayo bwekiti ate abantu bakola research banoonyereza naye nga kyamazima tetwafuna era twayisibwamu bubi nti abantu bagenda batusasanyaga nti awo tumulaba nnyo tumale gamusonyiwa bannange ekooti y'abantu ebonereza ekuba obuswani obwaddala ekooti y'abantu aji kyenjagala projekiti eno mugigendamu mutya kubanga ogendawo ng'otegedde ekintu enfuna n'ebigivaamu mwagigendamu mutya projekiti eno ojoga nti yabakubisa emiggo projekiti eyo yali nyinza okugamba nti oliwo yakitusomera ng'olaba kyoli kuba tulina n'ebintu byetwatukola ebiseera ebyo kuba temwali byabufuzi akayumba kange nakati sikamalanga naye bane abantu bakuba otyo nina akayumba kaye kenzimba eyo nga mmanyi nti kano bwe nkadduse kati nga sirina bampa naye tunagenda ali ntubala kuba bagamba nga buli wiiki nga bakubalira obukadde 10 pa wiiki ng'osobola oyinza okufuna mu bbanga bagamba wano ngenda kufuna 3 mu wiiki eno nawaddako 3 nawaddako nga wiiki okuba ne milioni 6 kiba kyamaanyi nga Katonda nina zikwata ezo nziteke ku site kuba nalina ekirooto kyange naye oli we yaleeta namanya nti big deal nze ndi kulaakulala nga we bampa wano ennyumba ku weekend nayo ne bampa ne zino omwenda nga nja kuba nkifuma
Site tejja kukola ki. N'oyingira project. Osangayo banno. Bonna buli omu bamuyingiza lulwe. Bali basoma ekintu. Batusobola. Bakuyingiza obasangayo banno. Agamba tukube ekintu. Tukuba nga tugenda okulaba empapula zijja oyina olunaku lumu. Kitegere. Nyamu olunaku lumu, wayitayo ate wiiki, eddamu awo n'ofunayo ebbiri, bwetyo. Kati kyetusalira wano mu ntandikwa. Naye nga ziri ezakatutandikirewo zaatu. Zo twazirabako. Zafuluma. Abazasatu. Miliyoni 3 oba 4. Ne mutandika ekintu. Ezo ze balese akagwira ogenda. Zo zibaawo ezo. Sayini nga yettaano awo genda. Yali 5 rozalinya sikyabijjukira. Nali bulungi nga ezo sizibala. Naye nga mbaze zino ennyingi ezaki. Ezijja. Mukulembeze olwagenda wiiki nyamalamu obukadde bwange. Era baazifunanga sebo. Abantu waliwo abaavaayo n'ebikutya. Mwe project. Baazifuna. Bayimbi bannammwe. Yes. Baazifuna oli najja ne mutayina nga gwakola ennaku 3 ofunye miliyoni z'omweka 6. Ye n'agenda n'ekisawo nga kya miliyoni 2. Ng'akoze bunaku. So ebyo byavaawo. Naffe tuba twagala okukola buli lunaku. Omukulu yabakubisa. Katonda yakola ssente. Yate omukulu talina musango. Naye abali mu kintu. Teri ayagala kuba mubi naye abatukola obubi. Ne batwetera okuba ababi. Kitegeeze. So kakati kino bakyeddiza nakikuba paka nakati. So abantu ne babagabana. Abantu ne batugabana. Abantu batwawulizaamu ate oluvannyuma. Naye kati bano tumukwatemu bwe tuti n'ono tumukwate. So aje nga tumaliriza abasinga bagamba nti bandi eno eggalewo. Bandi eno ebadde efuse yenaremu eggalewo abeetereze. Golden band eggalewo beetereze abantu bano. Kugambye ekintu bakijje mu byobufuzi. Bandi si yenaremu. Bandi ebagita golden band. Baleme kwekwasa. Bandi aba bakivuga bakizeeyo. Bo bennyini ate ne Ssemakula kyasobola okuteesa nabo. Kitegedde. Omuntu abaako nekimunyiiziza batutovunaanyizibwa mugamba nti wayi kyekiro ekigize ekiganye baga tebanatwala lwaki bagenze mu mawulire. Kitegedde. Omuntu abisobola okuba n'ensonga naga nti munnange omwezi guno kati mpulidde agenda mu Amerika. Agenda London. Kakati oba naalanga nga taliiwo era ajja kukeera ku makya agambe bagambe nti Ssemakula kewuula tekakola ki? Tekaliiwo. Bakalanga tekaliiwo. N'olwekyo balinde akomewo balabo basobola okuteesa nabo. Nange nja kwogerako naye ndabe. Basobola okukomawo nate naye wanampa ensonga yenga bagiwadde nti obulwadde bwa sukaali enendongo si komera. Abantu balina okukitwala nti ebibiina ki? Komera. Ebibiina kwesalirawo nakikyofuna. Bw'olaba ekibiina kigwa kikuserengera genda ewalala. Bw'olaba nga tewakuyamba temukkiriza byonna bigendererwa byabwe era genda ewalala. Si komera just wali kubeerawo obwezi nti address ozze n'abantu oba 6 kutugattako. Era naffe tulaba nga otumenya tokyalina kyotwongerako. Kwesibaako nnyo tukuta. Bino bitwala wa generation eno ejja ebadde egoberera footsteps zammwe nga balaba nti mwawukana mudde eno mudde eri buli omu. Aba batugoberera batwale balondemu ebisinga obulungi muffe. Ntuuse okwekyanga nga ntuuseewa. Kitegedde. Kikulu. Nze nakugambye nali situla byuma nafundikira badirector abaali bakama bange nga tusula ku ntebe emu nga badirector. Ekyo kyali kirubirwa kyalina birooto byange era nakituukiriza. Saawa eno ngamba nti nvudde mu music tomanyi byentegesa. Bwe mba nga nkola mba nekyenkolerera. Negandi kati nkolera okuyimba saawa eno nkole ennyumba nzimbira abaana bange ekirooto kyange abaana bange basome. Batuuka ku university sikyalina kubeera saddaaka yaabwe. Naye wano emabega nze mbadde saddaaka yaabwe. Kitegedde. So akati saawa eno tusobola kuŋŋamba kyaba bagoberera mbo gwe angoberera onkoze ensobi
nzire mu cream kuba nyingo kwa nali spending kinene nnyo spending a lot so okubeera nga neeyimirizaawo ne family yange oba okulaba nti cream eyimirirawo kubanga luli na promoting nga abantu bana otegedde abantu bana buli muntu ne sente ye nteeka awantu enkola video nkola ya Sera nkola ya Juli nkola ne yange naye nga wenyendewo lwaki sijja kugamba nti nyamba buyambi awo leero nga nkwasendeza abantu bameka basatu awo mba nyongerako bamba ntolako kati ajo olinga ngamba nti ebyokumanaginga band zino oba okumanaginga abantu abakulu ate oluusi ne batakuwa na respect olinga abikooye ebyo njabiddamu nga tufunye bwe tusobola okutegeera naye nga oyo bwe tusobola okubeera nga tutegeera mu ndowooza so si buli oli azze nga zekola bw'oba ojja n'ogamba ndeesa obukadde 10 naawe leeta 10 n'oli aleeta 10 n'ono aleeta 10 tubeere nga twenkana ekintu ebyo byakubeera nga twerumirirwa wamu obulumi buli waki okubeera nga sente zaffe tezikola ki zifa naye oli asobola okugamba nti bw'okaba byuma byokutta bagenda kuba ebyuma bya bukadde 5 ate nga talinamu wadde waya tajja kulumwa kyekimu ekisoboka ekijja okulowoozaako ennyo gamba nti kanebike kangende waka nga obudde bukyalinebala so kino kitwalawa band music omulaba wa future wa band music because mubadde mumukwatiridde all along nga mumukutte band music tekitegeeza kubeera wamu band music nesigadde nkyayimba Semakula omuyita ayimba Semakula omugatane Haruna tuyimba omugatane Mayinja tuyimba music wagundi Semakula abavudde mu golden havudde mu music oba tajjewo mpalana oba tataddewo inemite oba tataddewo erukongo ogamba nti agenda kubeera nga balana Semakula Mayinja oba Catherine oba Seruga avudde mu kibiina kiri obunanyizibwa bwabwetoddeko yejjeko pressure yes olw'obulamu bwe kiyinza okugamba so Semakula takyasobola simanyi kaalo myalo katosi waki ebintu ebimenya naye ate era abisobola oyogera bwoti erinnya lyo buli kyayisa abisobola eya pressure ngambe ne ya pressure ngamba abisobola singa oba ogambye nti ennaku 2 mu wiiki n'ogamba ku Lwokusatu tuli katosi ku Sande tuli Lambo abisobola naye okugamba nti Lambo Mukono Lugazi Katosi Mukono nemukuba oluguudo kalo ebyo yakoye anti management esobola otula ne Sema nemugamba tusobola okukola schedule ezo nti bwe tuba tufunye bookings ezo tujja zorganizinga Sema komawo kuba omusajja atuse n'okugamba n'agamba otukubye omuggo Mayinja yagambye abakubye omuggo mawulire ga leero mubukedde kati kitegeeza nti omusajja abalese mu matigga nga kirungi n'okumanya amaanyi go wegali ale nze nagayaji politics yayonoona endongo politics on yagambye otukubye omuggo lwaki agambye nti lwaki tojjamu enyaliya yawula otukubye omuggo mu ndongo tagambye nti lwaki tojjamu enyaliya enyaliya ye politics omuggo gwa ndongo gwa muziki Mayinja bagamba nti otukubye omuggo tagambye nti NRM jangu mu NRM sibwagambye naye agambye otukubye omuggo oli n'agamba olinga asuddewo amakaago Kusasirayo wagamba kibanga taata okulekawo amaka kakali taata oyo waafa muggalawo ennyo ne mudda ku ntana ye bammaawo obulamu bulina sigala nga butambula kati ono mu lusuku lwa sementi ye yavudde terina amanyi ne kati ayimba bayimbe music bave mu kwekwasa eyo golden kigambo golden address so si industry bakube music simaye batukuba obucupa simaye biki tebatwagala mubajjeeko abo bakuba obucupa mukole bye baagala bajja baagala mukole bye baagala
abantu bajja baagala. Tweyanza nnyo, tweyanze ke tubadde ne EBYA. EBYA byagamba bituufu because system agimanyi, industry agimanyi. Agamba mukole bye mwagala abantu, kintu kijja kuba kiri maridadi sana. Tubadde powered by Mobile Shop Uganda. Baganda baffe. Yogere kyande muntu adda mu mmere. Mugamange byeyogerere. Wano kwe kyande mu Makingi. Ngagala delivery 075 ate Yerusalemu. Ayagala delivery 0751 onasoboka 000004. Eyo oliyiddawa ate oba ayagala Kabowa, Nyanama, Namasuba, Siteera, Mutundwe, Mbeba, Lubaga Road gwe genda wano ku H&M Branch Books Kabowa. Tyo aji bwate bagambye. Oyagala byakulya tutundayo ngoye. Teri ngoye. Alright, Mobile Shop bo bagamba nti munaye gwe ayagala gadget eri ku mulimbe, essimu eyakabi iPhone, Samsung zonna bwe ziri bakwasaganye kintu kibeere nga kitambula. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kemisera ali ku kiye? Kemisera ali ku ki? Jali ayamba. Okunakola bulungi. Ina yakayimba bakayita mukwano lugonyi. Ayimbirawa. Kemisera ayimbirawa. Kemisera ali musanga nnyo ku bivulu. Musanga nnyo ku bivulu eyo ne ku mikolokolo. Ng'akola ki? Ayimba? Gwonna uli asima agenda walukaga kuyingira mu kibiina ekyo. Omuntu yenna alina okubaako ne kyeyekolera. Bwebanga yembeera emusobosa omuwa emirembe, lwaki tagendayo? Agendeyo, amagende wawalukaga oyimbe. Bw'oba oyagadde okuyimba nga nze nina ekivubira nje kikuwa n'emikolo nje gikola ki? Omwe. Gikuwa. Kati Sera talina problem. Talina? Talina. Ayimbe. Bitambula. 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 Tweyanze nnyo tweyanzege. Sera tukwagala nnyo. Nakulabako wa Mary Butter ate ngenda owulira nti simanyi. Simanyi. Jali? Bali wamu. Bakwasaganya? By the way, Mary Butter muwaayo ka credit yaako. Akokuba nti teyamuleka genda bw'atyo. Era kyamukwasaganya. Ate naye ndowooza naye yamutegeera. Beetegeera kati bali wamu. Ekitomuzza naddawo mu cream n'akuba endongo. Ate cream gye naggala si kye kyawunga. Tweyanze nnyo tweyanzeke. Mwebale nnyo mwebalire ddala.